Mzee Kapapali wali wano, mkuu wa Katete wali, nabenda vile kubogu mpima, mwakuta kusieta stari, labanda vile kumayanja, mlako sieta Kings, labanda vile kubanywanyi, the Afrigo family, labanda vile ku mikwano jange, banji, mwenola yomba la vieko. So ekitegeeza nti okufa ng'ogyeko kubantu kutya, naye ekigambo okufa kirawa nnyo nga bwe nagambye jjo nti okufa tetulina kyakukukolera kubanga kokujja kujja, n'olwekyo okukuwangula leka tukubakavu. We must celebrate it. That's the only way we can do it. Especially omuntu legend nga mukulu ng'atugenzeeko. Fena tuli wano olwaleero lwa nsonga emu, art, celebrating art. Mukulu mmanyidde emyaka egikunukkiriza mu 5. Fenna tukkiriziganya kyetofaali lyatadde ku art wa Uganda terigenda kwera. Era kyovaolaba yo gavumenti yatusooka dda n'omudaaliro okukola ki? Kakati nno ng'enjagala okubalekera olwaleero nga bwe tukyalinda emidaali gya gavumenti, ba artist twekolemu za association nga bezitugatta tusooke twewe emidaali nga gyaffe emidaali egigambibwa Oscars e Los Angeles si gya gavumenti ya America. Gavumenti ya America eyinza okugamba emiki naye nga mumanyi okukola ki? Okwowa ejjammwe kyo buli omu agende nakyo. Alex yatransforminga theatre ya wano agaseeko etafaali ddene era kenjagala kasemberye ddala kekali nti bwe tuba tucelebratinga okugenda kwa Alex, ffenna abaganya ku stage zeyo gyensibuka mu kuzanya stage, mbage ku stage okumala emyaka 52 olugamba abantu abagala kukyekiriza era bwe gamba nti mbadde kusijja baga nti oli ku stage ogibeeramu. Nze ndi memba wa Nelson kuba tebikimanyi mukama wange wanya naye nga najja wano kukyeza muno 1974 lwe nasooka okujja wano 74 nanzize mu primary school festivals wano mu theatre emyaka 5 mu emeka. Alex etandika okumulaba mu mwaka nga 78 kumpija emyaka 5. Alex wumula mirembe. Never artist. Perfection. Perfection. And perfection. Improvisation nungi nnyo. Si mbi. Naye terina kubanga ye kyekisinga obukulu. Perfection. Tugeyo ku perfection. Mukulu Christopher Mukigo yababuulire. Bakatete, Kapapali, ba Stephen Lwagezi, ba Joel Takawalya. Eyo perfection nga wogenda okugenda n'ettaala weegenda okukuba wamanyiddwa nga wali scripted. People love perfection. We miss perfection. We have had improvisation, it's good, but now we want Mukulu yabadde king wa perfection. Today perfection. Abantu bamisinga perfection. Tuganti abantu batuse theatre. They are running away because improvisation is perfection. Art is known for perfection. Improvisation ekirungo. Ekirungo si emmere. Era abantu bayita food and improvisation are beverages.
Food is the technical perfection. Katolia beverages okusinga emmere emigaso tegiba biki. Of course beverages ziyamba kuki mukulu w'omulamirembe. Nagambye Kanyombi muto wa mukulu tujja kubeera ne mukulu paka nga tumutuusiza mu nnyumba y'olubeerera. Mwebale nnyo bannange okujja, mwebale ba artist kubeera wamu nga mmaliriza ddala twegatte. Gye nayogedde ekintu ng'asaagala ddala nkiddemu nga mmaliriza. Kyabaagala okukozesa emikono gya art nga Nyombi nfudde ojja oyogere wano ebikyawulayawula kubanga baartist ffe tuli free minded people. Twogera ebintu effe bali tukola ki? That's the nature of art. So tulimu olumu abantu alina okuba batwagala bamu ne batukyawa bwe bitukoze eki naye bwe okufa bwe kutuuka emboozi gitwagala wano yakola ki? Eyo gye muli eyo waliyo abasadekiside, waliyo abasiraamu, waliwo abakoto, waliwo abasamize. Naye ffe n'ekitugatta olwaleero toleeta nnyombo zo n'abasamize kuzireeta ku kufa kwamu. Twogere ku mukulu kubaayo akola ki? Mukulu abadde alispektinga abasamize mu politics aboyinza obatuula erinnya lyo, alispektinga abasiraamu, alispektinga abakoto, alispektinga abakatoliki, ng'oluusi ffenna atusanyusa kyokka olumu ffenna n'atunyiiza. Era y'ensonga lwaki ffenna tukola ki? Kuba enninda egisinga ffenna n'atusanyusa. Olumu lwakuba ali free minded ng'olumu ffenna ayinza okukola ki? Oba olumu abamu okubanyiza different times. Naye tuleme kuleeta nnyombo gwe z'olina na muntu mulala okuzireeta ku kufa kwa mukulu. Nawulidde aboogera ebintu mukulu abatasaaga abatakola ki? Tomumanyi nga tabadde wa. Nze mbadde naweetula ne mukulu ne tunyumya okuva ku ssaawa 7 ne tutuusa 2 ez'ekiro nga tusaaga busaazi na kuseka. Mukama abeere nammwe. Mukulu wulula ne